Olunaku lw'eggulo omukulembeze w'ekibiina ki NUP Robert Kyagulanyi yavuddeyo n'ategeeza nti tebagenda kwegayirira gavumenti kuba abawagizi baabwe. Mwamulabye omusajja gwe bajja e Masaka n'ayambala beret zaffe najja yeefudde mbu atwogerera mbu yeegayirira Museveni ate baganda baffe bwe yakwata olw'okuba tebamuwagira. Tetukusaba mwami Museveni kututa, olina okuta baganda baffe kubanga tewali musango, ate tokomawo tolina kuddamu okukwata abantu nga tebalina musango. Mu ngeri yemu yeewunyizza engeri Ali Kateregga munnakibiina ki NUP bwe yavuddeyo nga yambadde enkofiira ya NUP n'agenda mu maka g'omukulembeze. Okutte bannayuganda obasibye mu makomera nti bazizza omusango okwambala enkofiira bweti, ate oleese omugwagwa ayimiridde mu maaso go ng'ayambadde enkofiira bweti kubanga oyagala okukola. Mwami Museveni alina okumanya nti eno generation ndala nnyo gy'adiringa nayo. Ali Kateregga ono amwanukudde. Abaana abo balina abantu be balabirira. Bwe mba navuddeyo n'ensaba pulezidenti tetugenda kukozesa ffe ennaku limu. Sebo principal simanyi lwaki wantambadde nga kye nakoze siraba lwaki nti nina omusango gwe nazizzo okugamba pulezidenti nagenze maaso ga pulezidenti neneewaayo nganze neneewaayo ne ngamba pulezidenti nzize okwetonda olw'abaana abo emisango gye bazza. Pulezidenti nakkiriza. Abaana b'abantu abali mu makomera gagolowooza mbu oteeka okubata ku mpaka naye nga buli lunaku olukya lweyongerako ebikkako myaka 2.5. Mu kiseera kino Minisita w'abavubuka n'abaana Balaam Barugahara akyalondola ensonga y'okulaba nga abawagizi ba NUP abakyakandaalirirdde mu nkomyo bateebwa. Ono asabye ekibiina ki NUP kimuwe olukalala lw'abawagizi bano. Naye nsaba ba NUP bwe baba bagirina nze bampite ngende ku kitebe kyabwe nja kubawa ekitiibwa njagenda nkole ki nginone ate okuginona bagimpere mu lwatu nga n'abamawulire we bali tulabe pulezidenti wataakole ku nsonga eyo mu bbanga ettono ddala. Kati kooti egenda kuwa nsala yaayo mu weeks nga 2. Of course bituze tuwulira nti abantu bano bagenda kubata kubanga baswadde nnyo nnyini ddala okubakwata emyaka gino gyonna obujulizi tebuvaayo, banoonya ba witness abajulizi tebavaayo, tebaliiyo. Abantu baba baganya okubeeyimirira kakati ffe ng'abakulembeze tuvuddeyo kakati bagamba kakati bano abakatuna abagamba nti nabo tebasaanidde kakati awo eggwanga tuligamba kinti ani asaanidde. So nga tubiwulira nti bagenda bata kuba balina obbata tebalina musango gwonna. Kakati abantu nga Balaam bagenda bawulire ngambo nti abantu bano banaatera okuteebwa ekyo kankibuukire ndabike ng'ayinza akikoze. Barugahara agamba nti oba ba NUP tebamwesiga mwetegefu okugenda n'abakulu mu kibiina ki NUP okwanjulayo olukalala lw'abakwate mpozi n'okwogera ku nsonga endala ezibaluma. Okulonda akakiiko kamwe akaliko leader of opposition ne president wamwe ne secretary general mugende musinka ne president mumubuulire n'ebizibu byammwe ebirala byonna abiwulirize era mujja kuvaayo mu lwatu mujja kuvaayo ng'abikozeeko. Abantu bano bali makomera gaffe, bali makomera ga gavumenti mu systems za gavumenti naye olw'okuba ebintu bino tabitegeera kati yalowooza nti list NUP yegirina era be balina okugimpa. Abantu bano bali makomera ga gavumenti bali mu kooti naki details zonna gyeziri. David Lewis Rubongoya ssamandisi w'ekibiina ki NUP ategeeza nti balina abawagizi abawera ddala 10 abakyali mu nkomyo. The reason is sometimes some are released and others are arrested. So our estimate now is about 100 people who are still in detention over political charges. Because like I told you, we have this group of 32. 4 of them are out on bail, but 28 are still there, are still in detention. Then we have the group of Uma Magala and others. We have the ones who are being tried at the ICD. We have others being tried in different magistrates court, etc. Rubongoya era ategeeza nti tebaagala kuyimbula abantu baabwe kyokka wabula n'okubalirira. Okutyobera kw'eddembe lyabwe kwe baba bayisaamu bano abantu ne bababonyaabonya ne bakola ki ne babatulugunya bubi nnyo ababali mu makomera bakuulira ebikolobero bye bayitamu byonna ne bagenda mu maaso n'okuyitamu. Kakati abantu baffe abo bw'oba ogamba nti dimandi yaffe nga NUP teri kubata kokka naye n'okubayiriirira. Tusobodde okwogera namu ku bawagizi b'ekibiina ki NUP abateebwa ku kakalu ka kooti ku misango ki egyabakwasa ab'ebyokwerinda. Twebuuzanga nga tukyali mu safe house nti bagenda tussaako musango ki wabula kyatwewuunyisa mu kooti nga batuvuna n'omusango gw'okulya mu nsolo kwekwo gwe bakutuladdeko recently naye oli batuvunanya kusangibwa na byamagye ebyefaananyiriza ebyamagye era nga ffe natwebuuza baabisanga naani ani gwe babikwata nabyo kuba nebbanga lyetumaze mu kooti nga tuusa tetubirabangako
kubanze bwonkwata n'ongamba nti onvunaana okusangibwa n'ebintu ebikozesebwa amagye bye baatugamba atuuse mu kkooti naye ng'ate mu safe house babadde ongamba kkiriza nti mwami Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine we president w'ekibiina kya NUP nti yabatuma mu bikolwa by'ekiyekera tugenda kubawa ssente tugenda kubawa emmotoka tugenda kubawa obukuumi. Raymond Tamale, NTV ku ssaawa emu.